Mukama yeebazibwe, bantu ba Katonda balungi. Mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era ne mbeebaza okuwaayo obudde ne muwuliriza ebigambo bya Katonda ku channel eno, WhatsApp channel eya Spiritual Growth. Obubaka buno tubugabana okuyambagana tulabe nga tugenda mu ggulu n'okubeera nga tutegeera amazima ago Mukama g'ateeka mu buli mutima gw'oyo ayina ennyonta okutegeera amazima, kubanga oyo yekka ayina ennyonta okutegeera amazima y'agenda okutegeera amazima, kubanga ennyonta eyo ekola oluzzi munda mu ggwe mu mmeeme eyo. Kati amazzi ag'obulamu gajja nga gaviira ddala ku mugga ogw'obulamu mu ggulu ne gajja awali oluzzi olwo ne gatuula awo. Kati atalina nnyonta mu ye talina luzzi munda mu ye, amazzi ag'obulamu we gatuula. Naye gaba gayise kumpi ne waali gayitawo buyisi kuba munda mu ye tewali kifo kyago. Kati ekifo kya amazzi ag'obulamu we gatuula walina okubeerawo ennyonta, yeekola oluzzi. Bantu ba Katonda abalungi, era nzikiriza nti no ssaawa zino Omwoyo Mutukuvu agenda tukulembera nga tugabana obubaka buno nga mmere eri emmeeme yaffe. Twongere okukola mu mwoyo, twongere okwagala Katonda ate n'okwagazisa abalala okunoonya Katonda, okubeera nga twongera okujjuzibwa Kristo. Oyo yekka yakwasaganya era yali makkati wa buli muntu yenna ne Katonda. Kristo yekka ly'ekkubo erituusa ewa Katonda. Tokkirizibwa kulimbibwa bakugambe nti omusumba oyo yakutuusa ewa Katonda, omusumba oyo yakulabira Katonda. Ekyo si kituufu. Kristo yekka yaliwo yatuusa ewa Katonda. Bantu ba Katonda abalungi, bantu ba Katonda abalungi, olwaleero Mukama akitadde ku mutima gwange njogereko ku heaven, ku bimu ebiri mu ggulu. Ndudde okubyogerako naye olwaleero Mukama akitadde ku mutima gwange njogereko ku biri mu ggulu. Mu ggulu ntegeeza heaven. Mujjukire waliwo heavens, waliwo ne heaven. Kati heaven yeggulu gye twogerako. Heavens ebiseera bingi baboogera ku heavenly places awali principalities, powers ne rulers of darkness, naye njogera ku heaven ye third heaven. First heaven ne second heaven eyo waliyo magic, eyo gye bagenda bannaddiini okwogera n'eddimoni ezo ezifuga ensi, principalities, powers, rulers of darkness. Eyo ewali principalities, abalangira abo abalwanyisa ne Gabriel ng'aleese obubaka eri Daniel. Daniel be yayogerako. Jjukira Daniel yasiba ennaku 21, naye Gabriel n'ajja n'amugamba okuva ku lunaku olwasooka essaala yo yaddibwamu, naye nali ndeeta okuddibwamu okwo ne nnwanisibwa okutuusa we nayita Michael omulwanyi. Kakati ezo principalities ziri mu heaven places. Kati eggulu lye ngenda okwogerako lye liri mu third heaven, kubanga ne Sitaani naye ayinayo awawe awa magic nga si waddala naye nga olaba n'amaaso go olaba ng'ebyaddala, naye nga weewali baddimoni ze abeefuula bamalayika ab'obulimba abalabikira bannaddiini ne babalimba ti Mary yabalabikidde, malayika yakoze bw'ati naye nga bya bulimba. Kati nze ngenda babulira ku third heaven, eggulu eyo heaven gye ngenda okwogerako mu bwakabaka obw'ekitangaala. Bantu ba Katonda abalungi, mu bwakabaka obwo obw'ekitangaala buli muntu atuukayo, buli mmeeme etuukayo. Jjukira tetutuukayo na mubiri gwaffe guno, wabula bwe tutuukayo tuba twambaziddwa omubiri ogw'omu ggulu. Omubiri ogw'omu ggulu nga guli Peetero gwe yalaba nga bagenze ku lusozi. Mukama waffe Yesu Kristo we yagenda n'abayigiriza be basatu ne bagenda ku lusozi we yakyusibwa ku transfiguration. Peetero n'alaba Musa ne Elijah nga bali mu mubiri ogw'eggulu. Kati waliwo omubiri ogw'eggulu ogwo gwe tugenderamu, tetubeera mu mubiri guno. Guno omubiri gusigala wano ku nsi, era emmeeme yeyambazibwa, soul yeyambazibwa, era ne soul eba etegeera bulungi. Kyobula bw'obeera mu ggulu oba otegeera bulungi, oba osobola okuwulira obuwoowo, oba osobola okuwulira kwegamba obuwoowo bulungi obuva mu bimuli, owulira eddembe
kubanga omuntu nga yakasooka okugenda mu ggulu, ebimu ku byasooka okwewuunya, yeewuunya ekitangaala eky'amaanyi ekiri mu colors ez'enjawulo ezitali na wano ku nsi. Yeewuunya amaloboozi g'awulira mu ggulu, obuwoowo obuwunya obulungi. Bw'oba wakatuuka mu ggulu owulira nga gwe banaazizo oba gwe bayiridde okwagala, obeera nga gwe bayiridde nga wonaabeera n'owulira nga bakuyiridde okwagala, n'owulira emirembe nga gikuyikidde, n'owulira essanyu, n'owulira obumu, essuubi, amagezi, okumanya, okwewunya, obukakamu, obulamu. Oba tosobola kubinnyonnyola naye oba owulira bulungi nnyo 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 nnyo, oba owulira bulungi. Kuba jjukira bw'otuuka eri buli w'otunula wooti waba wakwewuunyisa. Waggulu wokka bye waliise ng'ebire, kati nga wano ku nsi w'otunula waggulu olaba ebire, naye bw'obeera waggulu by'olaba waggulu bye waliise ng'ebire buli kiseera biba bikyusa, biba byezingako olumu ne bavaawo ne waddawo ebirala mu colors ez'enjawulo, awalala ng'olaba biringa ng'amaaso nga wolaba design za peacock. Kwegamba buli ekiriyo kyewuunyisa. Obukkakamu bwewuunyisa bw'olabayo, olaba buli kimu nga kyateekebwateekebwa mu mbeera yaakyo. Olaba ekitangaala nga kigenda mu mayengo, olaba nga waves z'ebitangaala nga birina colors ezitali na wano ku nsi. Ebimuli mu ggulu, ebimuli byogera, bitambula, biyimba, byesengeka mu colors ennungi, n'obirengera nga byonna bigenda mu design y'emu, n'ebyewetamu ne bikomawo nga bisinza nga bitendereza. Owulira amaloboozi ga haleluya, ebimuli nga biyimba haleluya, owulira amaloboozi ag'enjawulo. Bantu ba Katonda abalungi, bw'otuuka mu ggulu lw'otegeera nti neobanga obadde wano ku nsi nga osuubira nti Katonda omumanyi, bw'otuuka waggulu okusinziira ku by'oba olaba ne by'owulira lw'otegeera nti Katonda otandika butandisi okubaako akatono k'omutegeerako. Kuba otuuka eri n'olaba ebintu eby'enjawulo, n'olaba chariots, embalaasi eziweesa ebigaali eby'omuliro, olengera ensozi ennungi eziriko ebimuli, n'olengera amayumba agamu agali mu biko ng'ennyumba ya Yona eri mu vale ennungi erabika obulungi. Jona gwe twogerako mu Bible, gwe tusomako mu Bible, gwe baatuma e Nineeve. Abanaagenda mu ggulu mujja kulaba ennyumba ye eri mu kifo nga ebbali n'ebbali waliyo olusozi ng'olaba nga vale ennungi ennyo, naye nga bakulaga ennyumba ennungi eringa ekibuga n'otegeera eya Jona. Ate nga w'olengerayo otegeera butegeezi nti oyo Jona. Bantu ba Katonda abalungi, David ye w'omulaba otegeera butegeezi nti ye David, kubanga David ebiseera bingi ye awabeera okutendereza, awabeera okuyimba, okusinza, eddoboozi eritera nnyo n'okuyitamu liba lya njawulo, nga sigamba nti awogana nnyo nti oba aleekaana, naye nga owulira eddoboozi nga bw'ayimba owulira ng'eri kufumita, owulira ng'erijja ng'amayengo, owulira nga olyawula mu maloboozi amalala. Era bw'obeera mu ggulu ebimu ku byolowooza obeera ogamba singa amaaso g'abantu gabadde gasobola okuyita mu bire ne galengera waggulu, waakiri ne galabako katono nnyo ku bintu ebyewuunyisa ebyo. Ate buli muntu gw'osanga mu ggulu omubiri gwe gwa kitangaala, ate buli omu muwuliriza nnyo, buli gw'oyogera naye olaba nga awuliriza, yenna nga yeewaddeyo awulirize, buli omu aba awuliriza. Ate otuuka mu ggulu owulira obuwoowo obulungi bw'otawulirangako, owulira amaloboozi amalungi g'otawulirangako, g'otasobola na kunnyonnyola abantu nti gano amaloboozi googera kino oba googera kino. Owulira mu mazzi amaloboozi agavaayo, owulira amaloboozi agavaawo ag'enjawulo, owulira okwalibadde ng'okuyimba naye nga buli kimu owulira kisengeke bulungi. Buli ky'otunuulira olaba kipya, olaba byonna byewuunyisa, ate buli ky'otunuulira munda mu ggwe owulira nti tosobola kukyerabira. Bantu ba Katonda abalungi, bw'oba otuuse mu ggulu owulira oluyimba olupya bamalayika lwe bayimba, n'owulira enkumi n'enkumi z'abangi nga baddamu amiina, amiina, amiina. Buli kibuuzo ky'olina munda mu ggwe, bantu ba Katonda abalungi, buli kibuuzo kye wali ebuuza ekikwata Katonda, bw'otuuka mu ggulu buli kibuuzo ky'oba nakyo munda omanya ansa yaabyo, eteekebwa munda mu ggwe. Ekintu kyokka ky'oyinza okulowoozaako mu ggulu kwegamba n'obanga awulidde obubi, kwe kulowooza ky'okudda ku nsi. Buli lw'olowoozaako katono nnyo nti oba ogenda kudda ku nsi, essaawa eyo
owulira nga toyagala nakiroozaako kubanga oba toyagalira ddala kudda mu nsi. Era abantu ba Katonda abalungi abali mu ggulu buli gw'osanga baagala nnyo okumanya biki ebiri ku nsi, era bategeera nti oli mupya, bategeera nti waakatuuka, naye buli omu aba ayagala nnyo amanye biki ebiri ku nsi. Buli omu aba ayagala nnyo amanye ku nsi biki bye babuulira abantu. Buli omu aba ayagala omunyumize biki ebiri ku nsi bye babuulira abantu, kubanga kibaluma nnyo abantu obutamanya mazima ne bagenda mu hell. Kati buli omu aba ayagala amanye biki bye babuulira. Bantu ba Katonda abalungi, mu ggulu waliyo ebiwandiiko eby'enjawulo, waliyo ebiwandiiko ebikwata ku bintu eby'enjawulo, waliyo ebitabo ebingi ebikwata ku buli kimu ky'oyinza okulowooza, oba amateeka 10 aga Musa, oba ebintu byonna ebyawandiikibwa, oba okuva ku ntandikwa mu kutonda kw'ensi. Mu ggulu waliyo buli kimu kyawandiikibwa, waliyo ebiwandiiko eby'enjawulo ate nga bisobola okwesomera. Bw'oba wakatuuka mu ggulu n'osanga nga Musa oba omukadde yenna, bantu ba Katonda abalungi, basooka kwita oba ne bakuwa ku byo, obanga togenda kukomawo eno ku nsi, bakuwa ku bibala ebiva ku miti egiri wabbali w'omugga. Ebibala ebyo buli lw'okiryako bw'oti oyongera okutegeera ebintu eby'omu ggulu, n'okusembera obusembezi obuwawu obuva mu bikoola by'emiti egi. Owulira emmeeme eyo nga eri mu kwambazibwa, eri mu kujjuzibwa, kwegamba teri bigambo bituufu biyinza kunnyonnyola ki ky'oba owulira, naye ng'owulira nga otegeera nnyo eby'omu ggulu. Era bw'otuuka mu ggulu lw'otegeera nti okusinza kwaffe wano ku nsi kwe tulowooza nti kulimu Katonda, kwolwo lw'otegeera n'ogamba bw'ogeraageranya n'okusinza kwe basinza mu ggulu, lw'otegeera nti okwaffe wano ku nsi tekuliimu Katonda nga ffe bwe tuba tulowooza. Tuba tunozezzaako kitono nnyo ku Katonda, era buli gw'osinkana amanya nti oli mupya, bakulaba engeri gy'otunuulira ebintu, era si nakulaba kokka, bo bakutegera n'emibiri gyabwe gyonna. Mu ggulu oli waakulaba mu mubiri gwe gwonna ye afuna okutegeera, afuna okumanya okw'enjawulo, afuna amagezi ag'enjawulo. Naye buli lw'olya ku muti ogw'obulamu n'okuwulira obw'ova mu bikoola by'omuti ogwo, otandika okuwulira ng'ebintu by'omu ggulu obitegeera. Ate ekintu kyonna omuntu w'omu ggulu kyakugamba, ddala ng'ovudde ku nsi, bwe bategeera mbu okomawo, buli kye bakugamba aba ayagala akubuuze okitegedde, aba ayagala okimuddiremu alabe nti kyakugambye okitegedde, era ogenda okujja okibuulira ab'oku nsi. Bantu ba Katonda abalungi, wali abamu abalina amaloboozi ag'enjawulo nga Yokaana Omubatiza. Yokaana Omubatiza alina ekitangaala nga olaba nga kimuvaako ng'amayengo agajja mu langi ez'enjawulo, ng'amayengo, galinga amazzi, galinga eddoboozi lye owulira nga lifumita nga liringa erivaamu nga vibration, ng'okukankana, ng'owulira eddoboozi liringa erifumita ate lijja mu mayengo ng'agakankanya mwenna we muli. Yokaana Omubatiza si yekka, kaabere Enoka, ne Enoka bw'ayogera owulira nga tewali bigambo biyinza kunnyonnyola ki ky'oba owulira, naye owulira eddoboozi lye nga wonna we muli nga buli omu aliwulira, ng'ate tayogera nnyo, naye ng'owulira nti lijja n'amayengo n'okukankana nga ola vibration, nga nawe muliyimiridde owulira nti linyeenya ne weeyimiridde. Era olaba nti Enoch kabere John the Baptist, feesi ye nayo olaba nti okumasamasa kwayo naye eringa evaako amayengo g'ebitangaala, nga bw'omulaba bw'oti olaba ng'ejjengo ly'ekitangaala erimuvaako ne lijja ne litambula, ng'olaba ng'erigenda okubuna paka eggulu wonna weeriri. Era kwega buli gwe weetegereza mu ggulu olaba nti walina ekyenjawulo, era oyongera okwewuunya Katonda n'ebintu bye yatonda. Naye nga bw'obeera mu ggulu owulira essanyu, owulira emirembe, olaba nti buli kiseera obeera oyiga ekintu ekipya. Naddala abapya abaakava ku nsi, buli ky'otunuulira balaba nga weewuunya, buli ky'otunuulira balaba nga reaction yo ndala nnyo, ng'olinga ngo olaba omwana omuto alabye ekintu ekipya kyatalabangako, ng'alinga atakitegedde. Kwegamba abaabo mu ggulu bwe batyo bakutunuulira, era bakulaba nti oli mupya. Ebiseera ebisinga bakuyita ogende wali ku muti oguliko ebibala olyeko, kuba gy'okoma okulya otandika okubanga otegeera ebintu by'omu ggulu, otandika okuba nga obeera nga bo.
ate buli muntu gw'olowoozaako okulaba kasita olowooza bulowooza nogaa njagala kulaba oba ku Musa oba njagala kulaba ku Elijah oba Isaiah, yenna gw'olowoozaako bw'omulowoozaako bw'oti tewayita bbanga ddene ogenda okutunula nga waali nga yatuuse dda nga badde kumpi awo. Owulira amaloboozi ng'abamu we batuuka olaba nga tebasobola kulekeraawo kugamba haleluya, kwegamba nga haleluya bayita mu buyisi haleluya haleluya, naye ng'eddoboozi teriri nga lino eryaffe ery'oku nsi. Wali omu bw'ayogera avaamu amaloboozi ng'alinga obukumi n'obukumi, naye ng'ate amaloboozi ago olaba tegayingirira maloboozi malala, buli ddoboozi oliwulira lyokka. Era waliyo emiti egiriko ebibala eby'obulamu, naye ng'ebibala tebiri wala, biri kwegamba w'osobola obbinogera, naye nga buli muti gw'oyitako guliko obuwoowo bulungi. Emirala emiti olamu bamalayika nga batudde nga bali mu miti, abalala obalengera nga bali mu miti, naye nga buli wamu woyita mu ggulu owulira okubeerawo kwa Katonda, owulira ekitiibwa kya Katonda, ate nga buli omu okiwulira ggwe nga kinnoomu, owulira ekitiibwa kya Katonda, owulira okubeerawo kwa Katonda. Bantu ba Katonda abalungi, era bw'otuuka mu ggulu ebimu bye weewuunya otandika okutegeera nti ddala mazima ebintu bingi bye tutamanyi Katonda. Era bw'otuuka ku ggulu oyongera okutegeera nti Katonda w'amaanyi nnyo, wa byewuunyo, alina okwagala. Kwegamba otuuka mu ggulu owulira emmeeme eyo ng'eringanga eri mu kusaanuuka n'emirembe, owulira nga eri mu kusaanuuka n'ebyawandiikibwa ba Bayibuli ng'olaba ng'ebiyitawo ng'ate obitegeera ng'ate obijjukira. Bw'otuuka mu ggulu owulira okwagala, owulira obukkakkamu, owulira amaanyi ga Katonda, owulira kwegamba tewali bigambo biyinza kunnyonnyola biki byo, kubanga buli lw'otuuka mu ggulu bw'oti owulira ng'oli mu maaso ga Katonda. Wonna w'obeera mu ggulu owulira nti oyimiridde mu maaso ge akutunuulidde, owulira ekitiibwa kya Katonda wonna awakwetoolodde, owulira ng'ekitiibwa kya Katonda kitambula wonna mu langi ez'enjawulo, langi nga zolaba eza rainbow n'ezisingawo, olaba nga zitambula mu mayengo ag'enjawulo. Buli kimu ky'otunuulira olaba nga ebintu byonna biteeketeeke bulungi. Owulira ennyimba z'abamalayika nga ziyimba wonna mu ggulu. Ate bw'obeera mu ggulu osobola okulengerera ewala oba olengera n'ebintu ebiri wala, amaaso gaba gabiraba ate n'obiraba bulungi nnyo. Bantu ba Katonda balungi, buli kimu oba okiraba bulungi. Ate kasita okirowoozaako oba oti okulaba ku maaso ga Katonda, amangu ago otandika okwewuunya Katonda, engeri gye yatonda ebintu by'omu ggulu. Ate bw'owulira Yesu ng'asomesa oba toyagala alekeraawo, buli kigambo ky'ayogera, oba obeera nga ali mu kirooto, obeera nga ali mu kirooto, kwegamba buli kigambo ky'ayogera owulira nga kiyingira butereevu mu mmeeme eyo. Bantu ba Katonda abalungi, naddala Yesu Kristo abeera nnyo awo mu lukuŋŋaana kwegaba bakuŋŋaanira okusinza, okutendereza Mukama waffe abeerawo. Ate olunaku lw'osoose omulabako owulira essanyu, bw'obeera mu ggulu owulira essanyu, naye olunaku lw'osoose okulaba ku Yesu Kristo, bantu ba Katonda abalungi, owulira essanyu. Ate mu mmeeme eyo omanya nti lino essanyu lye mpulidde lye likyasinza essanyu lyonna lye nali mpulidde. Era waliwo n'ekifo gye batakkiriza bantu kugenda, awagenda okubeera embaga y'omwana gw'endiga, kubanga bamalayika babadde bateekateeka okumala ebbanga ddene nga bateekateeka ekifo ekyo. Wabula kati baamala okuteekateeka ne bavaayo, bonna ne bayimirira ne batunuulira Mukama waffe abawa ebiragiro nti essaawa yeeyo. Naye ekifo ekyo basobola okikulengezaako n'olengerayo katono, bamalayika bamaze okuteekateeka. Awo ffenna we tugenda okutuukira ku mbaga y'omwana gw'endiga. N'abali mu ggulu Mukama tabakkiriza kugendayo, nga bwe tulaba mu kitabo ky'Abaebbulaniya 11 olunyiriri olwa 39 olwa 4, awo wonna ennyiriri ezo zonna eziddako. Bantu ba Katonda balungi, Katonda teyayagala bo bagende nga ffe tetuliiko ku mbaga y'omwana gw'endiga. Mukama ayagala ffenna tugende omulundi gumu, wabula ekifo bamaze okukiteekateeka, bakiteekedde ebbanga ddene, naye kati kyonna kyaggwa. Bantu ba Katonda abalungi, mu ggulu waliyo amayumba amalungi agalinga ebibuga. Mukama waffe Yesu Kristo teyalimba bwe yagamba nti ŋŋenza obbateekerateekera ebifo.
Teyalimba we yagamba nti mu nnyumba ya kitange mulimu ebifo bingi, mulimu ebisenge bingi. Teyalimba. Era agamu ku mayumba agasinga obunene gaba intercessors, abeegayirizi mu mwoyo ne mazima. Kuba lw'okubeera ng'oli mwegayirizi naye nga mutuufu tokwatagana na Katonda wabula nga weegayirira nga ggwe oweewulira n'abakwetoolodde, naye ng'essaala zo tezituuka eri Katonda. Naye njogera ku abo abeegayirizi ng'essaala zaabwe zituuka eri Katonda. Be bamu ku balina amayumba agakyasinza obunene mu ggulu, abeegayirizi. N'abo bangi be tusomako mu Bible. Kati ng'emu nabagambye Jona, ennyumba ye eringa kibuga, eri makkati g'ensozi ng'eringa awali vale naye nga walungi, waliwo ebimuli, ogirengera ng'ennyumba nnungi era n'otegeera eyo ya Jona. Bantu ba Katonda balungi, abakadde 24 babeera batambulatambulangako mu kibuga nga Mukama abawa obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Era nalabako ne Pawulo, ekiseera ekimu nalabako ne Pawulo, waliwo okusinza n'okutendereza okwaliwo Pawulo ne Musa ne Elijah nga batudde eri kumpi n'abakadde 24. Babeera buli kiseera basinza, baba batudde ne Mukama nga batudde kumpi naye babeera basinza nga bagamba osaanidde. Bantu ba Katonda balungi, ekyewuunyisa nti bw'otuuka mu ggulu ozuula bangi abaweereza ba Mukama n'abataayogerwako mu Bible ne bannabbi bangi ne babukubuulira nga bali mu biwandiiko mu ggulu, ne ba Isaaya n'obalaba ne ba Musa. Naye ekyewuunyisa bangi w'oyogera nabo bakugamba ebbanga lye bamaze mu ggulu bali mu kutandika butandisi okumanya Katonda n'okumutegeera. Bantu ba Katonda abalungi, bw'otuuka mu ggulu oyongera okufuna okumanya mu ggwe nti mazima Katonda alaba byonna ebiri ku nsi, ebiri mu ggulu. Mu kaseera ke kamu Katonda awuliriza essaala ya buli omu. Mu kaseera ke kamu Katonda ng'awa omukisa. Ate era mu kaseera ke kamu Mukama aba abonereza beetaaga okubonereza, ate nga bw'asomesa eno bw'atonda. Kwegamba otandika okwewuunya Katonda nti ebyo byonna byonna abikola mu kiseera kye kimu, ebiri mu ggulu, ebiri ku nsi. Tewali wadde akantu wadde omuntu yenna ayogera ekigambo nga Katonda takiwulidde. Kwegamba mu ggulu ne wobanga owulira ebigambo bino osobola okukuba obufaananyi n'ogoba mu ggulu wafaanana weewati. Naye bw'otuukayo wasingira wala nnyo obufaananyi bw'oyinza okukuba ng'owulidde ebigambo bino. Walungi nnyo nti n'ebigambo bye twogera tetusobola kunnyonnyola ki ky'owulira ng'otuuseeyo. Era ebimu ku byewuunyisa mu ggulu, bantu ba Katonda abalungi, be bantu be tusomako mu Bible ab'enjawulo. Mu Bible waliwo abantu bangi be tusomako ab'enjawulo. Be bamu ku bantu kwegamba abeewuunyisa mu ggulu ng'obasanze. Kati nga Adamu yeewuunyisa kubanga bw'omulaba alina ebintu by'ayogera n'otuula ng'oyagala omuwulirize nga binyuma okuwulira. Adamu anyumya ku Eden, ennimiro ya Eden, Garden of Eden. Adamu aginyumyako n'anyumya ku muti ogw'obulamu. Adamu bw'akunyumiza agamba omuti ogw'obulamu gwavangawo obuwoowo ne bubuna gadeni yonna, ng'awulira obulamu bwonna obuli mu gadeni ye ng'akiwulira muli nti buviira ddala ku muti ogwo ogw'obulamu. Yali agumanyi. Gwavanko obuwoowo ne bubuna gadeni yonna ng'olwo tannaba kwonoona. Era Adamu akunyumiza nti Edeni nga tebannaba kwonoona agamba mwalimu ebibala, buli muti gwalimu ng'ate ebibala bituuse okuliibwa, ate nga biri omukono gwe we gutuukira. Era Adamu akubuulira n'agamba ye teyazaalibwa wabula yatondebwa. Ekintu ekyo kye kimu ku bintu ebyewuunyisa Adamu ng'anyumya n'agamba ffe tetwazaalibwa, twatondebwa butondebwa. Era Adamu anyumya n'agamba nti okuggyako omuti gumu gwe baali babagaana ogw'okumanya obulungi n'obubi. Era Adamu anyumya n'agamba sisobola kwerabira ekibi ekyo, okuswala, okweyawula Katonda, obuzibe, ennaku eyali ku lunaku olwo. Kubanga olunaku olwo lwe baali batandise okutegeera nti baali bagenda kubanga ekyokulya bakijja mu ntuuyo. Olunaku Adamu lwe baalya ku muti ogw'okumanya obulungi n'obubi, buli kisolo kyonna, buli lwazi, buli muti, ennyanja zonna zaakaaba, zaavaamu amaloboozi nga bagamba Adamu, kiki ky'okoze? Adamu yagamba bwe baamala okwonoona bwe bamala okulya ku muti ogw'okumanya obulungi n'obubi,
Adamu agamba nti yagenda okutunula bw'ati nga bamalayika takyabalaba, yagenda okulaba nga takyasobola kwogera na nsolo zonna ze yayogeranga nazo n'ebinyonyi. Kasita yamala okwonoona omubiri gwe n'agufiirwa, ekyambalo kye ekyekitangaala n'akifiirwa, agenda okutunula bw'ati nga bamalayika takyabalaba, n'ategeera avudde mu bwakabaka obw'ekitangaala. Adamu agamba buli kitonde kyakaaba nga kigamba ki ky'okoze. Bantu ba Katonda abalungi, Adamu y'omu ku bantu bwe weetaaga okuwulirako mu ggulu n'okusisinkanako n'akunyumiza ebintu eby'enjawulo. Ate nga naawe olina bingi by'oyagala omubuuza, ng'emyaka bawangalanga emyaka mingi nnyo nnyo nnyo, ne bawangala emyaka 7, emyaka 9, naye Adamu akubuulira obulamu bwe baatandika okubeera mu bulamu. Adamu agamba bwe baamala okwonoona, lwasooka okuwulira obunnyogovu ku mubiri gwe, lwasooka okumanya nti afunye okufa. Katonda yali yamugamba kufa. Adamu lwasooka okutegeera nti kati ali mu kuyita ku kufa. Era Adamu agamba nti bwe baamala okwonoona baatya nnyo nnyo nnyo, baatya nnyo nga tebamanyi kiddako, baatya nnyo nga babuwadde ekibonerezo, ne bawulira ennaku, ne bawulira munda mu bo kye batawulirangako. Baali mu bulamu bulungi. Era Adamu agamba nti Katonda kasita yabawa ekyambalo, Katonda we yajja ne bamugaba bali bwerere n'abambaza, Adamu agamba yawulira okwagala, era ne bategeera Katonda akyabaagala. Bantu ba Katonda abalungi, wonaaba ogenze mu ggulu, Adamu agenda kunyumiza ebintu bingi, anyumya ebintu bingi naddala ebyali mu Eden, obulamu bwe baabeerangamu. Era akunyumiza nti bo tebaazaalibwa, baatondebwa butondebwa. Adamu akunyumiza naddala obulamu nga tebannaba kwonoona, n'akubulira amaloboozi g'ebinyonyi ge byakolanga ng'akyawuliziganya nabyo, ensolo amaloboozi ge byakolanga ng'akyawuliziganya nabyo, empewo alina amaloboozi ge yakolanga ng'ewuliziganya ne Adamu nga tannaba kwonoona. Bantu ba Katonda abalungi, bw'otuuka mu ggulu, buli omu ayagala okulaba abaakatuuka mu ggulu. Buli omu, kubanga jjukira oba ova mu bulamu bw'ensi bategeera ng'ojja, kubanga Mukama atwala emmeeme eyo n'obalabikira mu ggulu, bategeera mbojja. Era Mukama ateekateeka abo abakumanyi, oba oli wasoma naye, oba yali wa famire, oba wakolako naye, Mukama baasooka okuteekateeka n'otuukira ku b'omanyi, era otuukira mu ssanyu nga omuntu omumanyi n'ogamba gundi kwegamba otuukira mu ssanyu, owulira ng'oli waka. Era bw'otuuka mu ggulu waliyo ebintu ebyewuunyisa, waliwo ebyewuunyisa bingi, waliwo ebyewuunyisa bingi nnyo 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 bingi. Adamu akubuulira ku Kayini n'agamba Kayini yali tawulira, baamugamba nga takkiriza bya Katonda. Abantu bangi abeewuunyisa b'osobola okusanga mu ggulu, betusomamuko mu Bible, nga Caleb ne Joshua, Jacob, bangi nnyo, Methusela, Saara, Rebeka, Jacob, bangi nnyo nnyo nnyo. Ate n'ekirala nabo kati nga osanga nga Saara, nosanga Abraham, nosanga Rebeka, Jacob, nabo balina bye beewuunya mu mirembe gyabwe okusinga banyumya nnyo ku Enoch, kubanga baamanya nti Enoch teyafa, yagenda mu ggulu. Baamanya nti ate nga Enoch okugenda mu ggulu si gwe gwali gusoose. Enoka yanoonya Katonda n'abeera nga Enoka yagendanga mu ggulu nga bw'akomawo, Enoka yagendanga mu ggulu nga yakomawo, Enoka ng'amanye ebyama. Era okutuuka okugenda mu ggulu aleme kkomawo, emirundi gye yagendanga, ekiseera ekyo Mukama yamugamba bugambi asigaleyo, kuba Enoka yagendanga paka Katonda yamugamba Enoka obeera ojja eno, sigalira ddala eno. Kati eyo emboozi etandikira ku nsi, ate naye yogenda paka mu ggulu ng'osanze Enoka naye n'akunyumiza, yagendanga mu ggulu nga bw'akomawo nga Mukama amusobozesa, paka Mukama yamugamba Enoka sigala eno. Eyo emboozi abali mu ggulu baginyumya nnyo, kubanga Enoka ku mulembe gwabwe beewuunya nnyo omuntu eyalinga bo, naye ate ye nga teyafa, yagenda mu ggulu. Kati ebintu ebirungi ennyo ebyokusanga ebiri mu ggulu bingi 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 nnyo. Era ng'ebintu ebimu kwegamba ebyewuunyisa mu ggulu z'emboozi Mukama waffe zagenda otunyumiza nga tutudde naye. Yagamba tugenda kutuula ku mmeeza emu ennene nga kuliko ekitambala, mulimu design nga wolaba amatondo g'omusaayi.
ekitambala kijja kuba mu kala eya scarlet naye bifaanana ng'omusaayi, kubanga tukijja kuba kabonero buli anaatunulako kajja kuba kabonero akatujjukiza omusaayi gwa Yesu Kristo gwatunaazaako ebibi. Mu kiseera ekyo Mukama agenda tunyumiza ebyobuziba bye tutawulirangako. Mukama agenda tunyumiza matiiriyo mwe yatonda omuntu, mwe yakola omubiri gwaffe guno. Mukama agenda tubuulira engeri gye yatonda emmeeme zaffe. Mukama agenda tuyigiriza okutonda ebisolo, ebimera, ennyanja, ensozi na buli kimu ekiri ku nsi okuggyako omuntu. N'ebisigadde agenda bituyigiriza okutonda. Era Mukama buli omu amuwe ekifo ekinene ekisinga n'ensi eno, akugambe jangu otonde. Kati mu kiseera ekyo ng'amaze otuyigiriza nga kitaffe, nga taata wanayigiriza abaana, mu kiseera ekyo atandika okutubuulira buli omu ebintu eby'enjawulo bye yatuwa wano ku nsi. Katonda alina gifuti ze yatuwa. Katonda alina ebirabo bye yatuwa wano ku nsi, bangi ne batabikozesa ku nsi. Mu kiseera ekyo Mukama agenda tubuulira nti nakuwa ekirabo bwe kiti, tewakikozesa. Abamu nga ku nsi baabikozesaako katono, naye tebyavaayo ne byeraga ebyali mu bo. Mu kiseera ekyo nga Mukama akuwadde awantu ng'akuyigiriza okutonda, agenda kugamba ekirabo kye nakuteeka mu ggwe, tandika okutonda ng'okozesa ekirabo kye nateeka mu ggwe. Abantu bangi balina ebirabo eby'enjawulo bye bataakozesa wano ku nsi. Wali Mukama ng'akugambye okutonda, Mukama ogenda kutonda ebyo ebyali mu mutima gwo bye weegomba nga wano ku nsi. Waliwo abeegomba okubeera n'ennimiro z'ebimuli, waliwo abeegomba okulunda ennyo awantu nga wanene ate nga birungi. Mukama agenda kuyigiriza okutonda. Buli kimu ky'oyagala omutima gwo gwe kyayanira okitonde, okiteekewo nga Katonda atuyigiriza, kuba tuli mu kifaananyi kyale, tuli baana be. Era buli kye tugenda okukola ajja kuba ye yasooka okukikola. Buli kye tunaatonda nga yasooka okukitonda. Ojja otonda ebintu bingi nnyo, ebimera, ebimuli, ennyanja, okusinziira ku kirabo kye yakuwa. Amale ojje omulambuze, buli omu amulambuze, alyoke agambe nti mulabye nti munfaanana, mulabye nti muli baana bange, ndi mutonzi, nammwe mbayigiriza okutonda. Ebyo n'ebisingawo Mukama byonna agenda bitulaga mu ggulu. Bantu ba Katonda abalungi, Mukama agenda tubuulira ebintu bingi ebyebuziba, ebyama bingi byagenda otubuulira, atubuulire nti ye kitaffe. Bantu ba Katonda abalungi, tufube okunoonya Katonda, tuyaayane, tumanye amazima, tuleme kusubwa birungi wee bityo. Kubanga ng'abali mu Geyeena bwe bagenda okuba nga bakaaba n'obulumi obungi obutagambika, abali mu ggulu bagenda kubeera mu ssanyu eringi eritagambika, nga buli kadakiika akayitawo waliwo ebintu ebipya. Waggulu ng'ebire bivaawo, waddawo bino, langi ez'enjawulo, obuwoowo, amaloboozi, naye nga buli kimu kirungi, nga buli kiseera owulira okwagala kukwambala. Buli kiseera owulira munda mu ggwe emmeeme yo ng'owulira nga emmeeme eri kusaanuuka n'emirembe, obukakamu, amaanyi, kwegamba okumanya okw'enjawulo, amagezi, nga buli kiseera owulira emmeeme yo eyambazibwa ekyambalo ekipya. Bantu ba Katonda balungi, ebintu bingi Mukama byategese mu ggulu. Ensolo nga zoogera, ebimuli nga byogera, buli kimu, ng'ennyanja otambuliramu, amazzi, omugga ogw'obulamu ng'otambuliramu, ate nga Mukama akyatonda. Bantu ba Katonda abalungi, ekyewunyisa, Katonda akukkiriza n'okuyingira munda mu ye. Katonda affe osobola okuyingira munda mu ye n'akubulira eno gye wava. Kubajjukira twava mu ye, twali munda mu ye, mwe twava, ye taata w'emyoyo gyonna, gyava munda mu ye. Katonda affe muliro. Emyoyo nga wolaba obuliro buno obusammuka obutono, emyoyo bwe gityo egifaanana nga teginajja ku nsi. Nga onaalaba omuliro omungi nga kuliko obutono obusammuka, kwegamba kye kifaananyi eki mu lulimi olwangu kye nnyinza okukuwa ekyefaananyirizaamu emyoyo, spirits. Nga wonaala omuliro nga mungi naye nga kuliko obuliro obutonotono obusammuka, nga gy'emyoyo, nga twava munda mu ye, nga munda mu ye mulimu olusozi olw'amayinja. Eyo Lusifa gye yatambuliranga nga tannayonoona, nga ne bamalayika abalala batyayo. Bantu ba Katonda abalungi, bingi sinza bimalayo ate sinza na binnyonnyolanga nga ddala nga weebiri, naye nze mba ngezaako na bugeza. Naye bw'otuukayo kubanga kala eziriyo olulimi tezirimu muno mu nsi, toyinza kuzinnyonnyola, naye nga kyenyinza okuwulira nti emirembe, bw'obeerayo owulira emirembe.
era omanyira ddala nti wano ku nsi tewaali waffe, wabula wotuuka mu mirembe giri otegeera nti mazima kati ddala ntuuse ewaka, naye n'ensi si yaffe. Ensi tetumalaamu bantu ba Katonda balungi. Tunoonye Katonda n'emitima gyaffe gyonna. Oli waaba alina kyakkoze musonyiwe, tuyayaanire okumanya ebyo ebitaggwaawo eby'omu ggulu okusinga eby'ensi ebiggwaawo. Tutambulire mu butuukirivu, tubeere mu mirembe na buli muntu. Kristo agenda kweragira munda mu ggwe. Ogenda muwulira the spirit of Christ eri munda mu ggwe, egenda kweyoleka mu ggwe, ekitangaala kigenda kuva mu ggwe kyake, kifulume ebweru. Guno omubiri ogufa gumiribwe guli ogutafa, obe nga tokyala mubiri guno ng'olaba kitangaala. Ekyo ekintu kijja kubaawo. Bantu ba Katonda balungi, message kangikomye wano. Mwebale kuwuliriza bantu ba Katonda balungi. Bw'oba owuliriza ng'olina ky'oyizeemu, gabanako n'omulala. Bw'oba oli ku gurupu yongerako n'omulala, naye awulire ku message zino. Bantu ba Katonda balungi, Mukama abakuume. Mwebale kumpuliriza.